Okyali ku radio budde muntu abulijjo mwebali nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera nga ate mugyekuumiddeko mwebale kubeera nga ate ensonga muzitambuza bulungi atukomyewo n'ekitundu kino ekyokubiri ekyenteekateeka eno ya Nantamegwa nga bwe kigenda okubeera nga ate kitambula n'ebibuuzo okuvaako wali ebuli w'eggwanga era nga tukyalina bannantamegwa bana abali mu studios olunaku olwaleero akuliko Kawadwa Nicholas owa KCCA ne Man United, Alwimbas John Eric owa Chelsea n'essaza erya Buddu, Aden Senyonjo Robert owa Police ne Arsenal, Okosalule Evaristo owa Chelsea ne club ya Vipers bibali mu studios ekyekyo olunaku olwaleero nga bakwasaganya ensonga. Lule Evaristo ndabikidde mu manager yennyini Evaristo koza bamunnakayiba bagamba ki tebalina tabu obaleseeyo wabasiibudde bulungi tonnatuuka nayo okay ate nze bweba tonnatuukayo kati kankusoyo ojja kutuukayo lwampaka olimba njagala ombuulire omusambi gwe bayita Pedro Porro asambira club ya Tottenham Hotspur ava mu ggwanga ki ava mu Spain bakuwe ekibuzo ekyokubiri mpa amannya g'ekisaawe kya ttiimu ya Roma. Olympico Stadium. Substitute. Senyonjo Robert, Stadio Olimpico. Ye kampe omusajja yasoose. Stadio Olimpico, stadio kiri mu lulimi luli. Italia. Olimpico Stadium. Ono yasoose. Bakuwa buli okusatu. Ekibuuzo ekiddako njagala ombuulire clubs bbiri ezaasomusibwa mu La Liga season ya 2023-24 at least mpayo clubs bbiri ezaasomusibwa mu La Liga season ya 2023-24. Oliko Leo Gallicano. Kawadwa Nicholas. Oliko Granada ne Las Palmas. Granada ne Las Palmas for Satin Alaves. Bakuwe. Owai. Oli bulungi. Toyina tabu. Njagala ombuulire ebyava mupiira club ya Arsenal gwe yasamba ne ttiimu ya Chelsea ogwasooka season ewedde. Arsenal yakuba Chelsea goal emukubwere. Arsenal yakuba Chelsea goal emukubwere. Bakuwe. Ekibuuzo ekijja ekisembayo US Open atandika ddi? Kikuyinze. Substitute. Kikuyinze. Senyonjo Robert yatandise nga 27 ku Sande. Yatandise nga 27 ku Sande. Nga 27 ku Sande. Substitute. Jangu. Nga 27 ku Sande. Yatandika nga 28 nga 28 lunaku olw'eggulo. Olunaku olw'eggulo. Okitegedde? Okyalinayo kimu. Bannaye n'empaka ezalandise eggulo. Kiri kino kimu tugiyita penalty kick tebakironda. Njagala ku bigambo bibiri kituufu oba kifu oyogerako kimu. Njagala olinze bulungi. Olinze bulungi? Tulina clubs 98 omugatte. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga ne French League 1. Kituufu oba kifu? Yatula tuwulire. Yatula? Bakuwe.
Male maiko okyuse. Etimu zezo zasalikako 2. So ezali 98 zasigala 96. Neto batisiza kabatise. Londa. Uyimbazi. Uli wadembe okujukiza abantu amanyi twagala bujulizi busigalewo. Muzzukulu wa Katabira Kalibazi Jonyeri. Tambudde ng'Omuganda. Nebo gasiribiya sabuni okutambula ng'Omuganda. Olaba atambula dalivansi. Ekibuzo ekisooka. Mpa amanya g'omuntu endisooka guliyali. Musatu. Eggwanga lya Greece lirina abazannyi 2 mu Premier League. Omu ku abo ye muvubuka wa kilabu ya Sheffield United gwe bayita George Baldock. Mpa omusambi mulala mu Greece ali mu Premier League. Konstantinos Mavropanos. Wanji? Konstantinos Mavropanos. Yagala kunjiya. Waliwo alina ansenda alisinga ku eyo. Bakuwe. Kati wale sobola okuba ne sneakers kwa kilabu ya Liverpool. Poza ogenda kilabu ki? Chelsea. Oh. Manchester United. Campaign ewedde bawangula League Cup. Mbulira omwaka n'ekikopo kye baali basimba okuwangula ng'ojja ku League Cup wasoni ewedde. Baali basimba kuwangula Europa mu mwaka 2017. Ani alonda? Substitute. Yango. Kawadwa Nicholas. Baali basimba kuwangula Europa League season ya 2016. Kam. That's Byonna bino babisene bayogedde Europa. Esobola okubeera Europa Conference League. Esobola okubeera Europa League. Luli kyategeezezaamu. Ddamu kino. Omuzannyi wa China gwe bayita Cock Golf. Olira eggwanga mwava. Australia. Yeah. Yes. Kawadwa Nicholas. Ava mu ggwanga lya Germany. Kikyamu. Substitute. Yes. Senyonjo Robert ava mu ggwanga lya USA. Kamu. Ekiddirira ekisembayo. Mbulira omuzannyi etimba omujozi namba 27 ku Barcelona. Christiansen. Kikyamu. Teri substitute. Mwena mukyasi wabuzibwa engato. Kamugezeeko. Andreas Christensen. Kifo. Ako ke kasambi akazaalibwa 27. Karamine Yamal. Ketise weekend. Weekend kajetise waaba. Ekisembayo. Tekiriko kulonda. Era bwe kiba kiganyo oba okiyise tobakonda kweralikira konna. Eggwanga erya Norway lirina abazannyi 2 bokka mu Premier League. Okuli Erling Haaland ne Martin Odegaard. Kituufu oba kifu? Kifu. Bakuwe. Luyimbazi John Eric. David mukateba. David mukatebe. Kale ndo nyoge okujukiza banafu abavalekevu restaurant.
ku noti 753 63 65 noti 753 65 65 35 oba noti 759 82 00 65 noti 759 82 00 65 bakubireko welire ekyenca welire ekyeggulo nawe alina emikolo egy'enjawulo bajja kubira nga tebakolako obulamu butambulire ddala bulungi. Kawadwa mpe baasa wagitidde oyinza okuba wagitidde ate n'owulira embaga kazi ovaawa lukaya wano kumpi kale tugende mpa amanya g'omutenesi wa ttiimu ya Napoli. abadde yeetegese byawulira kati kozi ani Kawadwa. Ekibuuzo ekyokubiri, omuzannyi wa tena Alexander Zverev ava mu ggwanga ki? ava mu ggwanga lya German. Bakuwe nange njodula mu katebe ako munyambu gogina kadukamu bakumunkenke katebe oli atokanyweddeemu oba tunaite kakyali kali kamala kali. Waliwo abasambi okuva mu ggwanga lya Croatia basatu mu kaseera kano bamanya gaabwe. Abasambi basatu bokka bwe bati okuva mu ggwanga lya Croatia bazanyira matiimuzi ag'enjawulo mu Premier League. Mpa amanya g'abasambi abo. Substitute. Jambo. Kuliko Jesco Guardian. Kuliko omusambi bayita Amadoko Basic. N'omusambi bayita Ivan Perisic. Kawadwa. Substitute akulonze substitute. Njagala ombulire season Chelsea mu yasemba okwata ekifo ekyokubiri mu league ey'eggwanga mugezi okunti okubeera mu top 2. season ya 2010 Substitute. Season ya 2010 mpaka 2017. Season ya 2010 mpaka 2017. Kawadwa substitute. Tugende Kawadwa. Entebo bogituddemu. Ebibuuzo leka bigende entebo gituddemu bubi. Kale njagala mpa abasambi basatu abatebedde club ya Madrid mu La Liga season eno. Sofa abakyatebedde club ya Madrid mu La Liga season eno. kuliko Rodrigo, kuliko Jude Bellingham, substitute omusambi Jambo. Mali nkuwadde omaleyo naye nkumye. Kuliko omusambi Jude Bellingham, kuliko omusambi Rodrigo Goes, ne Federico Valverde. Dayo. Substitute. Jambo. Kuliko omuzannyi Rodrigo, kubaako Jude Bellingham, Vinicius Junior. Owaye, okyalinayo kimu. Njagala okiddemu kino kyo kibe mu ddiiro. Ozawagire club ki? Njagala answer kituufu oba kikyamu. Eno tugiyita penalty kick. Mu season ya 2011-2012 Arsenal mu mipiira gyazanye egya Premier League yeyambisaamu omuzannyo okuvaako mu ggwanga erya China. Kituufu oba kifu?
kituufu kitegeeza tofunyeewo so omuzannyo ono yasanga namupiira gwali gwa maani naaseno manyi maaso n'ebiseera ebyo bannange yayiyanga buli kimu yagenda kuleeta mu China mupiira gwa maani naaseno era tebaawona babakuba golos 2 ku 1 so baasaayo n'amannya Senyonjo Robert wa Police FC ni Arsenal jana ajiunga na Matters Mini Football Club. Yamani tusimbudde Esimu mba amanya g'omutendesi eyawangulira Napoli ekikopo ekya ligi campaign ewedde. Sampawu Sinyoni Nzagi Filipe Nzagi Filipe Nzagi byonna bifu Luciano Spalletti kamu ekiddako mpa abawanguzi babiri abakyasembye okwangula empaka eza Australian Open mu basajja banjagala muwanguzi wa 2-22 ne 2-23 tuliko Carlos Alcaraz ne Novak Djokovic. Jam substitute tegese buno nnyo okuba penalty mu katimba Kawadwa Nicholas emyaka gyombi giwanguddwa Novak Djokovic mumuwaidde substitute yangu sebo emyaka gyombi giwanguddwa Carlos Alcaraz ayo tuule 2-22 yali Rafael Nadal 2-23 Novak Djokovic tewali awalonzeewo ekiddako bozi bagira Arsenal Esimu okay mpa ebyava mu mupiira oba mu final ya FA Cup Arsenal yasimba okusamba Yumi Arsenal yakuba Chelsea goals ali 2-1 bakwe busatu omusambi Pascal Gross ali mu Brighton aba mu ggwanga ki Vamugwanga ya Germany busatu owulidde nnyo Sabrina ng'akola ku muzannyo ng'ateebye ku weekend ekiddako ng'olira omuzannyi yeetimba omujozi namba 10 ku kirabu ya Atletico Madrid Antonio Griezmann Sebo nedda Sebo substitute owomunakayiba avudde mu mbeera ze azze atabuse yes kamu zenkulabi zewugule mulanga avudde mu katebe bwati ntegeera nti nakayiba akoze eki nakayiba asazeeko kakati kinati kyekisembayo Esimu tebakironda njagala olize bulungi nebeera penalty kick teriiko muzannyo okuva mu 1992 Golden Boot ya Champions League tegabanibwangako tugamba okusanga Golden Boot yo ngewanguddwa abasambi ababiri oba abasatu so kuva 92 Golden Boot yo tegabanibwangako kituufu oba kifu kituufu Simu kifu tebakuwa ani amulalaja tebakirona ati baweddeyo sawa kumbulira museba abagigabana oyagala kulyamu abagigabana kale kino kyogenda kiyinza okubeera ate ekibuuzo ku mulundi oguddako genda kikulira ofu kale embeera bwe tubitambula okyali ku radio budde muntu wabulijjo ng'olikwira nga ate mugyefumiddeko ng'olikwira nga ate muwuliriza mu kaseera kano Nantamegwa rawundi eno bwetyo bwesobodde okubeera nga ate etambudde olunaku olwaleero Sabrina nga bwakyagatta obubonero omukulu Dr. Geoffrey Kagwire ng'aliwamu ne bannasayansi abali ku mutendera gw'ensi yonna bakafuna mu kujjanjaba endwadde kale ntudde eyo n'olumizibwa endwadde nga bakafuna mu kujjanjaba endwadde weebali okufukaafuka oba okufuna obuzibu mu kufuka zituyita sexual health prostate
problems olubuto olwesiba high blood pressure blood yogera ku sukali ulcers constipation abalumwa amagumba asthma n'endwadde endala tujjanjabisa eddagala ly'obutonde ate nga lyakakasibwa ekitongole kya National Drugs Authority okuli China okuli Korea ne Pakistan amawanga ago eddagala ffe gye tulijja so tuddeeyo n'olumizibwa tumala kukebera ate ne tukujjanjaba ku noti 754 36 46 53 oba noti 788 59 94 ensonga osobola okubeera nga ate ozitambuza bulungi then ne bannaffe abo abava Lekev restaurant nagambye nti kacayi akasofu akamera akasofu ekyenkya n'ekyeggulo olina birthday party ko emikolo egy'enjawulo gende basobole okubeera nga ate bakolako kubira omwami Abudu ku noti 753 67 6535 oba noti 759 82 00 65 mukubireko omugambi nti radio Buddu entumye then Mabs Auto Parts wali mu Nakayiba bataddewo ekirabo eky'omuwanguzi njaga okutegeeza koko nti bajja kutuusiza emmotoka ey'ebirooto byo ojja kubanga togifuna bulungi bajja kubanga ate bakuwa bajja kubanga bakuwa spare ow'emmotoka zonna ennene n'ezentono bajja kubeera nga tebakuyambako okubeera nga tomufuna era ng'osobola okubeera nga tobafuna ku noti 7 noti emu 54 75 07 ola musobola okubeera nga tebutambula Tekno Center mu kibuga eky'e Masaka itayo osobola okubeera nga twefunira essimu ey'ebirooto byo eya Tekno tulina Tekno Camon 20 jangu osobola okubeera nga togifuna mu kaseera kano yessimu eriko ya Tekno kuba ekifaananyi kiri kyennyini ekyalagibwa obulamu obusobola okubeera nga tebutambula bulungi wali ku Jeffrey Phones nawe ojja kuba nga tobasangawo okuliraana byansi pharmacy ate nga wali opposite ne Sesekona nawe ojja kuba nga tobasangawo ku noti 751 800 006 bakubireko ensonga osobola okubeera nga ate ozitambuza bulungi naawe obulimi nyongera okutegeezako ko nti noonya ku kijimusa ekyo ekya green crop fertilizer kyekijimusa kyogenda okubeera nga toteeka mu nnimiro lyo wamme esobola okubeera nga ate eginyimukawo okufaako obufi ate ng'egenda kuwa ebibala ebirungi kale no kinoonyeko amaduuka ag'enjawulo kubanga kigenda kuwa value for money mu kaseera kano ensonga osobola okubeera nga ate ozitambuza ddala malidadi saana mwenda bagyekumiddeko mwebale nabakoza Shakiro okuva kwali ettake webule okubeera nga ate kwoli ku nteekateeka eno Waswa Francis Aisha Saida Sebaduka Francis banange mwebale nnyo abayise ku mutimbagano gwaffe ogwa Facebook page omwami Jesse gyali ensonga ezagezako okubeera nga ate azikwasaganyiza ddala bungi ketugende wa Sabrina ate tulabe ebivudde mu Uganda ndowooza omukulu oli abadde nozansa tugiwere ddala abantu baleme ga nti omusajja twamusaza ensawo engatte ene gabaniddwako sizoni zibiri ez'enjawulo n'essoni ey'amangu yali ya 2010 na 2015 so engatte emujjukira nti yagabanibwa abasambi basatu kwaliko Neima kwaliko Ronaldo ne Messi bonna bateba goals 10 Messi gwajibu lwa assist nandi kati twagenze ku kyakuteba goals engatte ebega kubanga kugabana because one top scorer abasinze goals so ku mulundi ogwo engatte eba yagenderera abasambi basatu ne kampeni ya kyenda mwenda 12 kolo yali Mario Jadel Rivaldo n'omusambi lwawo era engatte yagabanibwa so zibadde campaigns zibiri ez'enjawulo abazanyi abo nga babeera benkanankana goals mu kikopo ekya Champions League. Alright, tuyanza nnyo tuyanzege naye nga okusookera mboozako gwena eyeekuumidde ku mpero za gina manakamuze 8 n'egina mutanakamuze 5 ye radio Buddu radio muntu owa bulijjo obuvunaanyizibwa obumpeereddwa olunaku olwaleero waliwo benfunye abasibaganyi era nga mu kaseera kano ngenda saba tabukedde umar ane Matovu Ronald Djuko mugenda bambuulizaayo ebibuuzo ebibaawula era mugenda kumbuuliza Luyimbazi John Eric ekibuuzo kosa ne Ssennyonjo Robert. Ssennyonjo yaliwa? Yoni. Bali namba kina namba ki? Tunoonya namba 2. Bagize bati. Basibaganya obubonero. Kale yo gatagata mwawo. Giro bulire ebyo. Alright, kakati olunaku olwaleero mu studio za radio Buddu tubaddemu ne mwana mulenzi gubayita Lule Evaristo omuwagizi wa club ya Chelsea ne club ya Vipers Luyimbazi John Eric omuwagizi wa club ya Chelsea n'essaza erya Buddu kosa Kawadwa Nicholas omuwagizi wa club ya KSSA ne club ya Manchester United kosa Ssennyonjo Robert omuwagizi wa club ya Police ne club ya Arsenal.
akutte ekifo ekyokunoona ku olwaleero Yerule Evaristo omwaguzi wa club ya Chelsea ne club ya Vipers. Wetwabadde mu bibuuzo okuviira kwano mu ggwanga erya Uganda teyazzemu wadde n'ekibuuzo n'ekimu n'ebyokulonda n'abyesonyiira ddala teyafunye wadde n'akabonero n'akamu. Wetugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'addamu ebibuuzo bibadde 3 kitegeeza nti ewamu omugatte n'akuŋŋaanya obubonero 9. Yalonzeyoko n'ekibuuzo kimu kitegeeza nti mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'akuŋŋaanyawo obubonero 10 n'ekibuuzo kye tuyita ekya penalty yakizze mu butuufu bwakyo. Wamu omugatte akuŋŋaanyiza obubonero 13 era yakutte ekifo ekyokuna olunaku olwaleero. Olwaleero tetunakubeera nga tufuna agenda okubeera ng'akwata ekifo ekyokusatu n'agenda okubeera ng'akwata ekifo ekyokubiri olw'ensonga nti tulina abaana balenzi 2 bonna basibaganye ku bubonero 17 okuli mwana mulenzi gwe bayita Luyimbazi John Eric akosa ne Ssenyonjo Robert. Luyimbazi John Eric wetubadde mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ebibuuzo byabadde 2 era ng'ewamu omugatte yazzeemu ekibuuzo in fact kyabadde kimu n'afunawoko obubonero 3 n'alonda ebibuuzo 3 kitegeeza nti ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda n'akuŋŋaanyawo obubonero 6. Wetugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'addamu ebibuuzo bibadde 2 n'akuŋŋaanyawo obubonero 6 n'alondayoko ebibuuzo bibadde 2 n'akuŋŋaanyawo obubonero bubadde 8. Kitegeeza nti ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga yakuŋŋaanyiza obubonero 8. Wetugassa obubonero 8 ne tugatta obubonero 6 n'ekya penalty yakize mu butuufu bwakyo ewamu omugatte n'akuŋŋaanya obubonero 17. Ssenyonjo Robert omwagizi wa poliisi ne club ya Arsenal wetubadde mu bibuuzo okuviirako mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ebibuuzo 2 n'akuŋŋaanyawo obubonero 6 eyalonzeewo ebibuuzo 2 ewamu omugatte n'akuŋŋaanyawo obubonero 8 mu bibuuzo okuviirako mu ggwanga erya Uganda. Wetugenze mu